baby girl, have a seat. Anti naffe wano omufumbo tasobya dia omufumbo tasobya oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean you're miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Kale nakitegedde bulungi nnyo mbuno ekitundu ky'obeeramu UEDCL egenda kubanga esalako amasannyalaze leero naye mukwano kugamba toba mulaliikirivu kubanga wano ku Babinals YouTube channel tugenda kuba tubaleetera omukolo omukolo gwa Desire ne Levickson bulambalamba anti nga bwe mutumanyi for us we are all about marriage, faith and motherhood. Ekiba kyapeninze ku social media nga kikwatagana ku faith oba marriage oba motherhood tukijjayo ne tubeera nga tukibaleetera okubeera nga tukibatuusaako bulambalamba. Kati gweoba tulina amasannyalaze tofaayo kye nabagamba mubeere nga musubscribinze buli kaseera mujja bba musobola okudda nga musobola okulaba bye mumisinze. Naye nga bwe twogerera woman of God is serving us goals. You people, woman of God is serving us goals. Kino kye bayita goals mukwano. Kakati mwe abali bagamba mbuno banange Desire mukulu nnyo biki mukulu where? Desire mukulu where? Mulaba omwana mukulu where? Omukyala atuservinga goals zennyini kati no wenjogerera bino bye mbaleetedde bye byabadde ku bridal shower ya mukyala Desire Luzinda. Bridal shower yabadde mostive nnyo nnyini ddala ng'olaba nti mulimu akasente ne photography omulaba buli kimu kiri crisp and clear, very nice, very demure banange. Njogere ki mmenye ki naye nga nabagambye nti wano ku Babinals YouTube channel tugenda kuba tufuna buli kimu bulambalamba. Kati nno awo ye ddiko eyabadde ku bridal shower n'ebifaananyi ndowooza mubira biri mostive nnyo nnyini ddala era nga ne Michelle tabuliddweyo kubanga ku mukolo gwa mami aliwo nnyo mukwano. Eno bridal shower yo ya breakinze record era mugenda kukiraba kyentegeeza nti lwaki bridal shower eno ya breakinze record. Era nabagambyeko nti wobanga oli mugole mukwano beera nga enjoyinga your moments. Kakati no wano essaawa zino olabira mummy and daughter dance mukwano, relationship oba friendship oba mother friendship Desire Jane ne muwala we mukwano eri so tight olaba nti there is a very good connection between the both of them era ng'olaba love weri olaba nti kwegamba bakwatagana and you know I think every mother needs a love like that. Kati no eno shower yagenze bulungi nnyo. She was so surprised and very happy kwegamba ayingidde okwanjula agenda kuyingira okwanjula nga essanyu limutta. Tunuddeko waneeno mu messages oba mu comments eziwandiikibwa nga abantu babuuza what is your skin care routine, what do you use, what is your exercise routine. Kansuubire nti bridal shower oba emikolo we ginaggwira ajja kufuna akadde in fact wanaba maze honeymoon kansuubire ajja kufuna akadde abeere ng'abaddamu zino ensonga kubanga mukwano comment section ejjuza what is your skin care routine, what is your smanya exercise routine mukwano. Desire ndowooza yonna gy'oli abantu ojja kubanga obayamba nga oba ku routine yo kubanga mukwano okwaka kwolikokwo kwa ddala. Biba mukama byakola. Mukama okuba repair. Oyinza okubeera nga olaba nti emyaka gigenderedde naye nga mukama kukuba repair naawe ne weewuunya. Akakimba mukajjukira okuba repair. Ndowooza Desire naye akayimba bw'atyo budiigudde nti mukama akuba repair. Osobola okugamba nno ye ne Levickson kati benkana emyaka kubanga mukwano repair woman of God mukama gye yamukuba yo ye ogirabirako bwerabizi. Kati nno abo babuuza skin care routine esooka mukama nakusaba oyagala mukama mukwano obulungi nabwo bumusaba n'akwambaza favor gwe alina emyaka emingi n'obeera nga alina emyaka emito nnyini ddala. Kati nno mukwano ku bridal shower eno abantu bagenze nga beewuunya bannange Michelle ng'alabika bulungi obwama nga buyitaayita
Michelle banange ngalayika bulungi omwana yalina emyaka emeka banange banange omwana wanabeera ready for marriage mujja kitegeera naye nga application kanduza bigenda yitaayita wano ne wali era nekyo ekisinza okwewuunyisa abantu mukwano abantu beewuunya that kind of relationship Desire jana ne muwala we mukwano bano balina mother and daughter friendship mukwano ngulabira ddala yakabi omuntu wabalaba nga bali bombi baba beegombesa mukwano anti beetegeera kakati ne bamaama abaliyo kino kye mbakuutira eno friendship ya maama ne dota tebagizimba ng'omwana akuze eno friendship eviira ddala wansi mukwano nga gwe n'omwana wo muguddewo mukwano nga musobola okwetegeera ng'omwana asobola okwogera nawe bulungi omwana aba takutya naye aba akurespektinga aba tagamba I fear mommy or I fear talking to mommy naye nga asobola okuopening up nti bw'abanga alina ekizibu asobola okugamba bw'abanga afunye boyfriend asobola okunyumizako nagamba nange mommy this and this happened this is the kind of relationship naffe abazadde ze tulina okubeera nga tuggulawo n'abaana baffe ate munange nga bwe mbagambye tebazizimba bukulu bagizimba ng'omwana akyali muto kati n'olwekyo munange gwe maama ali busy nga gwe olaba relationship ya Desire ne muwala we ng'ekusanyusa kyekiseera mukwano ozuukuke otandike okubeera ng'ozimba relationship n'abaana bo kabeere muwala kabeere mulenzi it doesn't really matter n'omwana omulenzi nga gw'oli maama osobola okubuildinga friendship bw'otyo nga mulina open communication nga musobola okuddaawo nomubuuza mutabani wange oli otya mutabani wange owulira otya leero osiibye otya kiviira ddala wansi kati no y'ensonga lwaki mulaba nga maama ne mwana bakwatagana bulungi kati just no tewalisobola kutuukako no Michelle n'abeera nga maama we takimugambye n'abadde beebuuza kati Desire yagamba atya omwana tigenda kwagala Levickson omwana omuto mukwano omwana oba osobola omutuuzaamu n'akitegeera nga we mulaba Michelle si mwana muto ali above 18 aba asobola okutegeera ensonga zino wano wonna kati no bwewo nga wetulindiridde omukolo kano nako kankabalekere mubeere nga mukannyonnyoka simanyi oba jenzizi banakategeera bulungi naye nga social media wobamanyi social media inlaws bagenze ne bamakinga zino amannya aga Desire ne Levickson nina ne twabikolanga ababitegedde babitegedde naye the end ejja kubanga ekusesa nnyo naye nga I love you for watching thank you for sticking here with me beera nga osubscribinga tiwerabira subscribinga na kulikinga video eno omukolo ogenda kuba okufuna bulambalamba wano ku Baby Nell's YouTube channel I love you for watching see you in the next video bye bye